Mbalamusizaako banyabale bassebo mwenna buli omu gy'osinzira okulaba akatambi kano kana kusanga okwetoola ensi yonna. Olunaku lwaleero ennaku z'omwezi 31 enza konka ku mwezi ogw'Ekumi omwaka 2025. Sigadde essaawa mbale ate okwolekera omwaka omupya ogw'2026. Amannya nze Lumbye Fred njala twala mukisa guno okwagaliza bannayuganda mwenna buli omu gy'osinzira okulaba akatambi kano okwetoola ensi yonna naddala baagala enkyukakyuka. Njala baagaliza omwaka omupya omulungi muguyingiremu bulungi ate mugulowoolezeemu kiki ekyokukola naddala ekyokukyusa eggwanga lyaffe. Ntumidde ku mwenna abadde mu struggle okuva yatandika mpaka bwero lwaleero okusingira ddala omukulembeze waffe atukulembedde ebbanga lino lyonna Robert Kyagulanyi Ssentamu n'olukiiko lw'olufuzi olwa National Platform Saakuba Foot Soldier bannamawulire ne bannayuganda mwenna abadde bavujjirira ensimbi okutuuka wano we tuli. Mbaagaliza omwaka omupya omulungi alla abankumira takumira mpeera ate tukwaze omwaka omupya ogwa 2026 mwe tugenda okununula eggwanga lyaffe mu mirembe. N'olw'ensonga eyo obubaka bwe njagadde okusooka okuyisaawo mbategeeze. Mu nkola ng'eyo njala bategeeza nti bannayuganda mwenna gye muli okwerinda si buti wattu ensanafu etambula egaludde. Tuddiringana abasajja bajjajjaffe bataasobola kumanya ebigendererwa bye bituufu nti bano abasajja baali bazze buzzi kutwala eggwanga lyaffe nga balifudde ejjaluliro bagezezzaako okwalulira okuba nti ate batwala n'amawanga amalala. Mbadde ng'ebbanga lyonna mbasomesa bukyangazijja ku mitimbagano bano okuno okubasomesa nti tuli mu buzibu bajjajjaffe bataamanya nti abasajja bajja n'enteekateeka yaabwe y'okufuga eggwanga saako n'okukozesa eggwanga lyaffe ate okugenda okukima amawanga amalala ogatta ku nteekateeka yaabwe eyokukola kye bayita 250 master program nga basinzira mu Uganda. Era ne basomesa n'ekigenzo kye bayita occupation nti abasajja tebali mu kutufuga tebajja kufuga bajja kutuwala naffe tusaanyaawo. Era ne basomesa n'ekigenzo kye bayita merging oba maja n'abasajja bagatta eggwanga lyaffe ku nsi ya Rwanda. Ekirungi nti obujulizi tebulwayo, obujulizi butandise okweyoleka. Bo bennyini abajja basirwajja okwota batandise okwejja nga balaga obusungu obw'ettumbiizi eri ekyo kyonna ekigatta bannayuganda. Kyeyolekedde nnyo mu bbendera y'eggwanga eraga nti abantu baali bagyerabira abafugidde eggwanga emyaka 4 ng'ate batandise kutintiza na bbendera y'e Rwanda n'abanyarwanda abali mu gavumenti. Robert Kyagulanyi Ssentamu yavuddeyo n'abakulembeze okunyiikiza ekigambo ky'okwagala ensi yaabwe n'abantu okugyagala n'azuukusa bbendera ya Uganda ate abagwira abaserwajja okwota bbendera bafuukidde ekizibu. Yensonga lwaki basobodde okuyisa ebiragiro ebikakkali nga bagamba buli gwe basanga n'ebbendera wera bagenda kukolako ng'obuyinza bulagira saako n'okukuba emiggo. Era kigenda mu maaso mu ggwanga lyonna olw'ensonga nti baali tebakisuubira nga balooza bannayuganda bagenda kwebaka lubeerera. Olw'ensonga eyo njala kukubiriza mutakungula ku munnayuganda alina wooli please kwata ambulera okwata ebbendera y'eggwanga Uganda kuba kye kifaananyi ky'eggwanga lyo erya Uganda. Tolina kifaananyi kirala era tolina nsi ndala, ensi gy'olina bagiyita Uganda. Ngenda kukubiriza omulago butakungula tebayo muntu akutiisatiisa kwata ambulera yo ogiteeka wona olina ogiteeka kasita oba nga ogitadde mu kitiibwa awo tuvuddewo. Nga tuyingira omwaka omupya twolekere ennaku ez'okulondera mwaka luno. Nkubiriza omulanga genda oggyeyo akakongeko muluka kweresittu obukonge bwafulumye mugende mubugyeyo. Nammwe bakyusiza nga temutegedde mugende munoonye obukonge wajja batadde mugende mu bungi nnyo mu bugyeyo. Nyongera okubajjukisa nti omukulembeze yatusindikira dda omukutu gwe tusobola okuyitira okubanga ffenna tusobola okutambuza obubaka oba okufuna ebina bivudde mu kulonda. Omukutu ogwo baguyita BitChat. BitChat ojja genda mu ssimu yo ey'omu ngalo ogende mu kasanduuke ka Google Store oteekemu ekigambo BitChat. Omukutu ogugenda kujja omala oguteeke mu ssimu yo ogudownloading naye ogudownloadinga ng'otaddeko Bluetooth nkiddamu. Bw'omala ogudownloadinga nga tonnagenda mu setting guinstallinga musooka oteekeko Bluetooth. Bw'oteekako Bluetooth settings zonna ojja kuba ozimaliriza. Kati omukutu ogwo gujja kuba gukola bajja kubuuza location nga mu constituency yammwe musobola okwalocatinga mwenna abantu abagenda okukwasaganya mu by'okukuma obululu bwa president. Kati abantu abo bonna bali mu location eyo osobola bakola ki obakwasaganya. So kino kijja tukolera nnyo nti buli muntu ali mu parish ofuna akabinja kamubaka abantu 5 oba 6 oba 12 ne mu connectinga nga musobola okutambuza ebivudde mu kulonda okwo. Kubanga tukijja kyetaaga okuba internet teriiko bagenda kujjako amasannyalaze. Omukutu guno gwa BitChat gukozesa Bluetooth naye nga gujja kuba gutuyamba nnyo abantu abali mu parish y'emu abali mu sub county y'emu
abali mu district yemu sigujja kuganda gena kola Uganda yonna mwena mwegatte ku Uganda no nti mwegattira no okola mu kitundu ekyo then okola mu kitundu ekyo mba mujja kusasanya obubaka obukwetola ensi yonna ne bannayuganda babufuna okwetola ensi yonna so mugende mu downloading omukutu gwe bayita BitChat bwomala ogudownloadinga ojja teekako Bluetooth gukolerako Bluetooth strictly teri simu etalina Bluetooth omukutu ogwo ojja kuinstalinga oteeko Bluetooth ogwactivating tekyetaaga nnyo technology muyo magezi mangi nnyo okukosa guchatinga ate gutambuza buli information mwenna mbasa mugende mukwata essimu zammwe z'omungalo mugende ku kastore aka Google store mukitekemu ekigambo BitChat mujja gula mu kuinstalinge naye gukozesa Bluetooth olina okumakinga sure nti oteekako Bluetooth n'okuinstalinga ne gulyoka kugendamu bulungi nnyo ojja kubanga otambuza information n'okubanga weekuumya ekyo nkimaliza bwe kibategeeza njira bategeeza ekigambo kimu ngenda kuza omwezi 15 omwezi ogw'olubereberye omwaka 2026 nkusaba taata maama senga tugenda mu lutalo olw'okununula eggwanga lyaffe keera ku makya ne famire yo mugende mulonde abalwadde abakadde mubasitule bagende abalema mubasitule mubagende abavubuka mugende mulonde kubanga guno mululu gusembayo okulwanda eggwanga lyaffe mu ngeri esoboka tetulina nsiko tugenda kukwata mundu no tugenda kukozesa kulwakola kikulonda nkugambye keera ku makya saa 11 genda ku polling station omala okulonda tula mita 2 kubanga etteeka bwe likulagira omuntu yenna kugenda togenda kulonda oba okulonda vaawo oyale ali against ne wiliyo oba okusalawo okwo okusala mu mateeka kuli nti omala okulonda otula mita 2 n'olinda babala obululu yenna akugamba nti vaawo oyo mulabe wa ggwanga lyo era mulabe wa kalulu kuba nyongera okujjukiza Museveni ekimuleta mu kalulu kubanga amanyi obuyinza buli mu bantu yandibadde akozesa munno agamba nengera kufuga lubeera kubanga nne mundu naye obuyinza alina bukimamu gwe ng'ayita mu kulonda okulonda bakutegekera gwe ng'ayagala akalulu ko kitegeeza nti amaanyi go ke kalulu ko londo omukulembeze lwa Kyagulanyi Ssentamu buli kizibu kyonna kiri mu Uganda agenda kimaliriza gwe abangi bwa ssente za PDM londa Kyagulanyi ezo ssente potea abangi bwa ssente za wealth creation ezo ssente zijja kuba ziweddewo teri akubanja abangi bwa ssente simanyi Manerenda talina buyinza buwola muntu ssente nga talina license kitegeeza baweddewo gwe yena emisango mu kooti nga givundiddewo londa Kyagulanyi gwe babbako ettaka galuna londa Kyagulanyi gwe baatulugunya n'otafuna bwenkanya londa Kyagulanyi gwe battira omuntu yenna otafuna bwenkanya kooti zigenda kuba zikola londa Kyagulanyi nakuza omwezi 15 omwezi ogw'olubereberye 2026 buli kintu kigenda kutereera abaagala amasomero g'omulembe londa Kyagulanyi abaagala abaana bamafuna emirimu Uganda londa Kyagulanyi mwenna abemulugunya ku buli kintu kyonna judgment de olunaku lw'okusalawo kooti y'abantu etulanga nakuza omwezi 15 omwezi ogw'olubereberye omwaka 2026 bwemala okutegeeza ekintu ekyo kamala okuyisawo obubaka buno obulabula pulezidenti n'obulabula bakomredi baffe alright Mr. President manyi wiiki eno ogenda kwolekera mu bitundu by'Embale wiiki eno ogenda kwolekera mu bitundu by'Embale okusinziira ku program gyendaba wano mala okulaba ku lunaku olw'okutaano ngenda kuza omwezi 2 ogenda kwolekera Embale saa 4:6 nfunye information endaga nti bayinza okukulemesa okuyingira ekibuga Mbale nga bakozesa amagye ga UPDF oba okuyisa mu nguudo ezeewala ennyo ne kampeni ezimu oyinza obutazikuba mu constituency ezo olw'ensonga nti amagye tegaagala oyingira mu kibuga Mbale nti ojja kuba waliddeko show n'okulaga obunafu bwa Museveni so Mr. President wonna wooli Embale bagenda kukulemesa kino nfunye reliable information endaga nti bagenda ku deployinga amagye era gaatudde dda ne bakola resolution eyokulemesa obutabaako kintu kyogenda kukola mu Mbale nga bagenda kubulookingira ekamonkooli ne mu Bugiri n'erali zewadde otegese ekoloni ne Nakaloke zonna balizo zikulemesa nga bakozesa amagye okubulookinga buli kimu kyonna so ngenda kusaba information ebe kutuuseeko otegere nti Embale egenda kubeera kulenda okukomba essowaani nga bantu baagala kubalabisa nti balina buwagizi mu Mbale so Mr. President kutegeezeza nti mu Mbale oba genda nga weetegese kubanga bano abasajja bamaliridde okulemesa okubalaala Embale nga bagenda kuyisa wala nnyo mu ngeri eyo esoboka so ekyo nakyo nkimaze eyo security alert esooka security alert eyokubiri eregerere Mr. President nsaba kukuluma kutu nkutegeeze nti mu meeting z'abaana abasajja ze baatudde
bagambye nti gwe kizibu kyabwe mu Uganda yonna gwe kizibu kyabwe nti era balina okunogera eddagala ng'obudde bukyali olira entegera y'abantu bano okunogera eddagala kyekiriwa bagamba nti singa basobola okujjawo after oba before elections bo basobola containinga pressure era ne bateekawo omuntu waabwe anaasobola okugenda mu maaso okumutuuza mu kifo ekyasobola okukkakanya obusungu bw'Abannayuganda naye nga ggwe ovuddewo okubanga ofuuse ekizibu eky'olubeerera olw'ensonga nti tebasuubirayo muntu yenna mu Uganda asobola kuba nti mugezi nga ggwe alina obuvumu nga ggwe mubaliwo essaawa zino. Mr. President ulira bulungi nnyo mbu ggwe bakujjawo tebasuubirayo mu Uganda yonna tegenda kubeera omusajja omugumu era omugezi nga ggwe kati okulekawo kiba kitta mission yaabwe ya occupation kitta mission yaabwe ya 52 master program olw'ensonga nti abantu bonna bemulanga opposition bonna abantu ba Museveni ababadde mu government nga bali nga tetumanyi ekirungi nti buli kimu okirabiddeko era information ogirina kati Mr. President ndakusana obuwombeefu muganda wange gezaako nnyo okulanga weekuuma naye nga ate bwe tuzoganya naye nga bano yenteekateeka batudde bagamba nti omuntu yekka gwe balaba ekizibu kya famire yaabwe n'ebintu bye baali bategese ebbanga Robert Kyagulanyi Ssentamu kati bo mu buli kye bakola kyonna baagala kujjawo mbu gwe long term problem yaabwe oba gwe long time obstacle yaabwe mu Tusi Dynasty ne mu merging Uganda nga bagigatta ne Rwanda kati mbu bo tebalina muntu yina gubeeraliikirira mu Uganda yonna bwe baba kujjeewo nkiddamu bo bagamba tebalina muntu mulala nagobeeraliikirira mu Uganda nga bamaze okujjawo kubanga abalala bonna babalina mu nsawo zaabwe ate era mbu tejja kudda mu Uganda mulala kufuna masannyalaze oba kwagala oba bwagazi eri Bannayuganda bonna nga ggwe kati bakujjawo mbu bo bajja kuba bamaze okikola ki okigusa ng'era basambira muli nga jjanzi. So Mr. President ngenda kusaba weekuume ate ekirala buli kimu kyokola koza kamanye nga akola zono webbwa nti abasajja enteekateeka yaabwe n'ekino tekigana genda mu maaso olw'ensonga ensi ebalaba. So ekyo nakyo njagadde okikutegeeza. Sekitalaati yokusatu njala tegeeza abakulembeze ba National Platform naddala mu Buganda ndowooza ne mu Busoga mwenna bakandidate naddala bali ku level y'aba MP bakandidate mwenna mbalamusizzaako mwenna kansubeti muli bulungi na information ere egenda kubeera general naye nga sekitalaati bw'omanyi nti bakwegezezzamu okujja mu race n'olemeramu balina option endala yeruwa abantu bano okuli Kiriwa Kiwanuka Speaker Anita Amongi Daudi Kabanda nga bakozesa Semwai poliisi n'amagye balina enteekateeka ey'okugenda okuwamba abaana bammwe bemuzaala nti bakuwambira omwana kijja kuwekeninga ove ku fokasi y'akalulu odde ku fokasi y'okunoonya omwana eno enteekateeka bagitaddemu ssente empya n'enkadde naye okusingira ne batagatinga abantu ba MP abali mu Buganda ab'amaanyi bayinza n'okukuwambira nnyoko oba okuttira omuntu mu budde bwonna naye nga bakirimu omukono Speaker Anita Amongi kuliko Daudi Kabanda kuliko Kiriwa Kiwanuka n'abalala abateekateeka enteekateeka kubanga abamu muyinza obutasobola kugibwamu ate nga muli b'amaanyi nibo bakwata abaana bammwe basobola okukola ki okubawekeninga enteekateeka eyo weeri. So okusingira ddala njala otegeeza omukulu Aloop Joro Ssenyonyi General Secretary nawe kitegeere mukyala Namugga n'abantu abalala bali strong muno okumukitegere nnyo nti mukuuma abaana bammwe okuva mu public domain bakweke kubanga babatambulirako baagala kubajja ku baana bammwe. Kino bwe banaakikola okujja nga bakisazizzaamu bateekateeka n'okuwambiramu abantu abalala kireme kulabika nti batagetinga abantu ba Nuupu nkiddamu kino bateekateeka n'okuwamba abaana b'abantu abalala mu public bagende ekibba baana kyazzeemu naye nga target ekiri ekyokukwata abalala mu public kibanga kubikkirira kino ekiriwo ekitagetinga bannabyabufuzi kireme kusaasaana nnyo nti batagetinga abantu ba Nuupu bagatteko nabali. So kyenjagadde obategeeza nga obudde bukyali mubeere nga muli aware about that. Bwenvako ekyo nga Sekitalaati nze maliriza olunaku lwajjo omwami Major General Emma Kuteesa yavuddeyo ku mitimbagano mu butambi obuli coding ng'ali ne abavubuka ba ghetto mu Kampala n'ayogera ebigambo ebiswaza era ebityoboola ekitiibwa ky'eggwanga n'ebityoboola omusajja ali ku ddaala lya Major General ebigambo byayogedde. Nzize nga mbagamba ebbanga lyonna
nti sell a cow and educate a cow oba sell lugaju and educate lugaju nga mulooza nsaaga nabagamba bantu bano nabo we bali batuula ne bagamba twatuuka tutya wano kubanga bali tebasobola ate era tebazisobola nakati bakyaliwo ku masse y'Abaganda abatasobola kuzuukuka nga bo omululu gw'abasukka otherwise bannansi bwe banaaviira ddala mu bantu bano kijja kutegeeza nti bano abantu bandi basobola kukola badibaza eggwanga okumala emyaka 40 eggwanga terina development buli kimu kifu olw'ensonga tebadde balina abantu abakwatirako naye bannansi abasembayo banatisabalaga nti bavudde ku gavumenti ya National Resistance Movement mu kaseera kana ak'okulonda bano abasajja tebalina kyebasobola so njala nnyo mwegendeze ebigambo byange nakugamba nti ne bw'osanga omuntu oyo yeeyita omutuusi ng'alina PhD wano omutogo bategukola bayina space mu bwongo bwabwe miisinga ate tali mu tribes endala mu Uganda bayina space mu bwongo bwabwe miisingamu kyetuyita common sense tebagirina balina arrogance balina bocha mangu kati Emma Kuteesa one oli Major General maje galina kubeera mu barracks na ku border za Uganda toteekeddwa kubeera involved mu civilian issues kati esaazi n'ovudde n'oyogera ekigambo ate nga mbadde nga kigambo abantu eteekateekazo recently wagamba nti Museveni bwajja mu Kampala avuka bannopu bagenda kwambala uniform za NRM bakube Museveni amayinja nenku challenge nega tekisoboka mu kiteekateeka mubadde mbikola Christopher Damulira akulya crime intelligence kati wavudde n'ogamba nti abana ba ghetto structure bonna nti buli muntu yenna gobasanga ne bendera ngeri kudduuka aliba ku kintu kye oba kudduuka edduuka bagenda dibba kati gwagamba nti oli mukuuma ddembe ovomotio statement egamba nti buyalina bendera ngeri kudduuka edduuka bagenda dibba nga nawe kenyini okimanyi nti abantu b'okozesa abageto abasinga obungi abaana abo ba street kids babbi bye babba amasimu ku nguudo bye bakwata abantu obubadya bye bamanya amayumba g'abantu kati gwe boodiringa nabo already you are dealing with the criminals abamanyikiddwa kati mu public olowooza ekifaananyi kye kyosiiga nabagamba n'abantu okutegeera kwabwe kwa munguuba nnyo era nze tebanjagala tesaagala banjagale kubanga nze ebintu byange mbyogera kati ng'omusezi agula essiyani ekibi kiba kibi kati mukulu Emma Kuteesa njala kukulabula n'okutegeeza nti ensi ekutegedde gwe ne bw'onooyambalanga abaniga tosobola kufuuka muniga ne bw'onookwata n'oli ekikomando n'otuula mu ghetto togenda fuuka ghetto youth no waliwo ebintu bimulina okwerekereza ne bw'ogenda mu faamu y'ente ng'oli mu nte ez'okutta omuggo it's very easy to identify you and to accept that is part of your culture ne gwe okujja mu baghetto youth oba anko oba kazini wo Museveni biyasiranya n'oyagala obeefuutikemu ng'oli ku ddaala lya Major General oyagala oyogera oluyaye nga bo oyambale nga bo that means you are misusing the law ate you are promoting criminality in Uganda, in Kampala, in Uganda. Lwaki ebintu bino togenda n'obikolerako ewammwe gye bakuzaala ekigali? Lwaki ebintu bino togenda n'obikolerako ewammwe gy'oyite wammwe mu maseregeta ga Uganda? Lwaki mwesibye ennyo mbaana mu baasiranya aba Buganda? Kati se obagulira n'enjaga ne banywa oyagala baviireko ddala. Obagulira n'omwenge ne banywa ne basiruula baviireko ddala kuba gwe kyekikusanyusa oyagala bakozesa. Mukulu Emma Kuteesa tukugamba statement gye wakoze neba nabba bubbi muntu dduuka ne balimenya tugenda kutegera gwe kennyini gwa instructions abaana bano okubba kubanga kimwagala okusiga Abaganda nti Abaganda baasiraana mwina bakozesa bintu bya kisiru nga temba bateka mu mbeera eyo. Mukulu Emma Kuteesa ngenda kusaba ekintu kyotasobola okirekanga gwe omutwe togusobola kuholdinga mbeera z'abaana bana Uganda. Yensonga lwaki mu magye si buli muntu alina okwogerera amagye balondawo omuntu omu naye era okuba nti mulina cow mentality ne gwe mwali okwogerera amagye naye musiri muzibu kanawe kennyini wetadde mu ghetto yaragifa tosobola kufaana emmese tesobola kuyingira mu kapa tesobola kubeera mu kapa n'embwa tesobola kubeera wali mpologoma nenga esigala mu famire yangu enkoko wadde efaanana ebinyonyi naye era enkoko esigala na nkoko naye kati gwe oyagala kwefula kyotali oli mu ghetto kids obateekamu ebibuuzo ebyekisiru basobola sebo twagala kutegeeza eno bendera ya ggwanga Uganda buli munna Uganda ateekeddwa okweyambisa bendera ewa bagisanze wonna mu bulungi bwayo teetaaga permission
Mulikuba muva Rwanda mwine ensi ey'okubiri. Wano mwajja kucupayinga ggwanga lyaffe ensonga lwaki mutiisatiisa abantu. Ngenda kutegeeza mwenna abaana ba ghetto Emma Kuteesa baakozesa. Okusirika kw'Abaganda bammwe, bataata bammwe bakojja bwe basenga bwe musibusiru bwe bategeera. Oyo abakozesa ayina ensi gy'agenda okudda e Rwanda, bamugenda sigala wano. Ate it's very easy for us to identify you ne gye muva mu ghetto abantu babamanyi. Bajja kumala kukozesa togenda kudduka na bano. Emma Kuteesa alina already passport ajja kudduka. Damula alina already passport agenda kudduka. Muhoozi alina already passport agenda kudduka. Salimu Salah alina already passport Nyonyi agenda kudduka. Janet Wadega muwedde niye ajja kudduka ngo bagenda kuleka wano ngo baze okutulugunya banna Uganda banno. Ate ng'embeera tekyuse nga bennyini bakuleetera embeera okugibeeramu eyo ey'obwavu obutasoma obutabula mirimu. Njala kubuuza baani abatunda amafuta agabakuba? Baani abatunda enjaga mu Kampala bakuba? Baani abatunda brown sugar? Baba Emma Kuteesa ne Salimu Salah batunda brown sugar, bibatunda enjaga bakuba. Era singa mugivaako ne mutaginywa ezo kampuni bagenda ziggala kubanga bananyiza bazifunanyizibwako. Lwaki tagenda mu ghetto store? Lwaki tagenda e Rwanda? Oba lwaki tagenda mu bitundu bya Maserengeta n'abeera n'abantu baayo abafaananga mu balooza nti tebaliyo naye gye bali olw'okuba nti bali bannaabwe tasobola bakola mu bintu bya kisiru. Kati mukulu ekirungi video twazifunye wayokyezza ensi etegedde okutegerako olw'okuba nti mwera nkabazi bwa buwi Major General nojja noga nti agenda okusangibwa ne bendera Uganda bagenda kuba edduuka lye bagenda dibba. Major General nojja noyogera ebigambo bino mu Major General Mulamba kanzitiremu abantu. Major General noyogera ebigambo bino Alright. Major Emma Kuteesa banzalidde mu Kampala Central ekyalo Serwanga Mengo Parish.
tukimanyi buli 31 ng'omwaka guggwako Kampala oyo yenna abeeramu abaana b'oku nguudo abayina eggaali ezaabwe nga zibba buli kimu ekyetaagiza okubba kasita bakuba fireworks. Abaana abo abasinga obungi mu myaka giri emekadde baakula baavaamu abantu. Kati okulyetinza eggaali ezigenda okutulegunya abantu bannayuganda nga zibabbako ebintu byabwe amasimu, obusawo, engatto n'engoye. Bino tewabyogedde nti oyina gw'okangakanga. No. You are creating an empire of criminals who can be easily released and go commit crimes against the innocent Ugandans, most especially in the areas of Kampala, on your will. So kati wakulyetinze egganga y'ababbi bagenda okutereza bannayuganda nga bagenda kumenya amaduuka g'abantu babbemu TV, babbemu laptop, babbemu amasimu, babbemu engatto, babbemu engatto baleete ennago bakola accountability maaso go. Kino kibategeeza eno state mayiba n'abasajja nze mbeesobolera mbu bagenda kumenya amaduuka ne woofu. Kitegeeza nti waliriizinze abantu ku saamukaago gw'ekiro abagenda okujja okumenya amaduuka g'abantu n'amayumba g'abantu babbemu TV, amasimu, bakuba abantu babanyageko buli kimu then bakuleetera omunyago. Kuba kino kimanyi mu poliisi kibadde kigenda mu maaso nga ba RPC ba OCCID balina ebinja by'abaana ababbi abagenda ne babba abantu ne baleetera ennago ne bazigabana omubbi wa poliisi ne bagabana ennago. Kati gwe Meja General Emma Kuteesa naawe okulyetinza ekibiina ekyo ekigenda oteralizinga abantu mu Kampala okubba abantu in the disguise of umbrella, in the disguise of national flag. Mukulu tujja kutegeeza buli statement gye wakoze ogenda gisasulira. Nyongera okugamba ne bono yambala bandana n'oyambala balance n'olyanga bo n'oyogeranga bo omutwe gwo tosobola kufuuka wa ghetto youth era tosobola kufuuka wa ghetto. Bakusindise to control to contain. Ate nyongera okujjukiza ghetto si bye abaana abanywa enjaga wanywa amafuta. No. Temusobola kusoma bya ghetto be bantu abali mu mbeera ebi gavumenti byateeka mu mbeera embi. Saba abaana si buli gwola nti gwenzo kozi abantu abanywa enjaga ye ghetto bakiikirira ghetto. No. Ghetto erimu abantu bangi nnyo. Erimu abantu abasomye, erimu abantu abakulaakulanye, erimu abantu balina bizinensi, erimu buli kika kya muntu. Kati goboddira kano ka small group ak'abantu akanywa enjaga basatu bana n'obakuŋŋaanya mu Kampala ne bawera bisatu n'olowooza nti olina ghetto yonna. No. Ghetto z'omu Kampala almost zina obukadde obuwera obusatu bw'abantu abasulamu. Kati can you contain the 3 million people who reside in the ghetto ng'oggyeko ekyo ekikumi ky'ofunye abanywi b'enjaga? Gwani yakugamba nti bali mu ghetto anywa enjaga? Ani yagamba nti bali mu ghetto yalemererwa? Ne mu America eriyo ghetto, e Bungereza eriyo ghetto, Canada waliyo ghetto, mu Europe waliyo ghetto, ne mu Africa ensi ezimu zina ghetto. Niye bw'otumya abantu abali mu ghetto bali more productive than you abayita ba elite mbo batali mu ghetto olw'okuba mwafuna ssente mwabba essente ne muzimba emuyenga ne muzimba bagundi mulekerawo okwogera ekigambo ghetto nga mukiteeka wansi. Ghetto abantu abaliyo abasinga obungi in fact bannanywa njaga abajwa enjaga bavaako olw'ensonga nti babuliddwa ekyokukola. Ghetto erimu abantu abakozi era njala kugamba nti Kampala yonna eyimiriddewo ku ghetto so si kuba elite. Nkiddamu economy ya Kampala eyimiriddewo ku ghetto kubanga ba contributing almost 60% ku night economy. Ekyo nakyo yagala nkikusomesa nkikuyingize mu mutwe. Kampala yonna economy yayo 60% eyimiridde ku ghetto ng'era bakola ku night shift. Abavuga boda, abavuga taxi, abasiika chapati, abasiika chipsi, abamabaala, ab'ebidongo, abatunda airtime, abakola buki, abatunda amata, abakola ekyo bayita ghetto. Kati gwe ghetto bw'okuŋŋaanya abavubuka 3, 5, 6, 10 abavaako ng'enjaga bakubye nolowooza nti ye ghetto. Ababbi, those are criminals, they don't represent ghetto. Kati gwe waddidde mentality yo n'okwata ebigulupu by'ababbi ababba amasimu Kampala obiwa olukusa bigende binoonye buli alina magundi bendeweera. Kitegeeza naawe oli mubbi era I can confirm to you nti Major General Emma Kuteesa oli mubbi in the disguise mbu oli musirikale. Tukimanyi nti musula bubi, mulya bubi lwakuba gwe oli one of the family abajja okutuula ku ggwanga lyaffe.
kubanga oli bwetwa kuba Christopher Damulya gwe n'oleeta omutwegu n'oli jeni babireki sime jeni babireki njera soka kubuuza mwafuna billions za 3 ezokugulira abaana boda mu Kampala mukono wa Kiso bukyanga mugaba boda ezo abantu abagoberera Kyagulanyi bali ku boda bakendera nkubuuza mwafuna billions za 3 gwe ne jeni bireki baye jeni bireki ne mugaba boda mu Kampala mukono wa Kiso boda ezo ze mwagaba ziri luddawa era omwazigaba ababoda balekayo kuwagira Kyagulanyi wonna yonna okwetola eggwanga lyonna ababoda baagala Kyagulanyi bamugoberera ate nga bakozesa resources mwabawa tunanga bwogo temulina. The problem is mukimenti sere zimusobola okumala ebizibu bye ebisere tezimala bizibu omuntu waba akoye ekintu aba akikoye in fact kiba kimuwunyirira mutuwunyirira you are stinking your family and Museveni mufuuse ekizibu eri Uganda mwemuloza nti mutegeera munyigiriza banna Uganda time egenda kujja nga banna Uganda tebeetaaga kumanya. So Major Emma Kuteesa akutegeeza statement kyewakoze twagisindise dda mu international bodies East African Community African Union bonto twagisindise dda temulaba criminal ba Museveni bakozesa ba ghetto youths okola ebikolwa against bana Uganda gwe document bwogera ekigambo flag ngoli against the will of people oba ofuuse tulagira de kifana kyembadde njogerera eggwanga nti bana Uganda baali bebase ne bateeka mu system ey'okuwebasa nga muyisawo byabwe mbadde nga nsomesa abantu nti tulina Abaganda amannya mu Buganda kyamala ne kivaayo buli muntu amanyi nti abayita Abaganda basinga obungi Banyarwanda abalala Barundi nentegeeza abantu nti enkwe ze bavumba Baganda bo si Baganda Obuganda tebwandivudde ku masaza 8 bugenda ku masaza 16 nedda singa twalina enkwe Obuganda tebwandibaddewo n'obwakabaka bwa Buganda tebwandibaddewo kutuuka gye bwatandikira mpaka olwaleero singa twalina enkwe wabula zino enkwe ezengezajja mu myaka gye6 ne beetuuma amannya gaffe ne bayingizibwa mu bika ne bakola effujjo ne bakola buli kimu be bataddemu enkwe ezenge gwe tunula buli muntu yenna ali against enkyukakyuka erinnya alina Ganda naye nga bweki tasobola kubuulira kitaawe erinnya alina Ganda tasobola kubuulira jjajjaawe erinnya alina Ganda aluma amanyi waba ayogera nga bw'oyogera okujjako Museveni ng'anyiiga naye ng'ate abadde yeefula nti amulwanyisa okitegeera kandi n'Abasoga mannya gye bali Abanyoro mannya gye bali kumbe bonna Banyarwanda mumuuza tusobola kutegeera kati mukulu njera kutegeeza mutuyambye nnyo okujja information gye badde nsomesa abantu emyaka 6 kati nti we are under occupation ensi ekitegedde ensi etegedde nti mwalina programu y'okufula East Africa obwakabaka obw'abatuusi ensi ekitegedde okitegeera ensi ekitegedde temusobola kukulaakulanya ggwanga mulowooza kimu mundu kubanga yopoint gye mulina temuli developmental muli so destructive nti mmwe buli kintu kyonna ekizimba eggwanga kigatta Bannayuganda mwagala kijjawo kubaawula kuba temubwagaliza mirembe. So buno bakanjala busindikira ba ghetto youths mwenna comrade munnange Munnayuganda munnanga wangalya mu ghetto naddala mu bavubuka Museveni mu 1998 yakwata abaana b'Abaganda ng'amaze okutta bakitaabwe ne bannyaabwe n'abatwala mu luwanire entalo ze abaana abo bonna baabatta oluvannyuma lw'olutalo tekuli n'omusirikale aliwo ng'akugamba nti waaki yali child soldier n'amataka g'abajjajja baagatwala kati gwe olwali Museveni lwaki akwagala okukozesa entalo ze z'ebyobufuzi z'ekiyaayi ng'ayita nakyagendako lwaki balina abaana lwaki tebaleeta abaana baabwe talina kyakwagaza agenda kukozesa ng'akapiira singa abaagala nnyo singa abaterawo singa yandibadde yabaterawo dda emirimu egisobola okuvaamu ensimbi singa abaagala nnyo yandibadde yabaterawo dda emirimu naye kati lwaki abaagala mu kaseera kono kubanga akimanyi nti omu yali omu ku mmwe eyabavaamu n'akula n'alaga eggwanga nti tulina okuva mu mbeera eno kati ate abafuukidde ekizibu y'ensonga lwaki bagenzi babalumbye ani yali abafudde njala mumbuuliddeko singa sekuvayo kwa Kyagulanyi ani yali amanyi ghetto youth mu Uganda nkubuuza gwe muganda wange aliyo singa si Kyagulanyi kuvaayo ani yali amanyi ghetto z'omu Kampala ne mu Uganda nti zivaamu abantu abali productive ani era njala kibuuza ba artist ba musician singa si Robert Kyagulanyi sentamu bavaamu nga Mukama amusindise Museveni yetamanyi value yammwe naye sale musale value yammwe yali agimanyi
olw'ensonga Salimu Sale yamanya ndi ba messenger oba ba mezaya babeera ba artist ba musician yensonga lwaki namwamu temusobola kwebuuza abayimbi abayimbanga ennyimba ezaalaganga ensubu erina okutambula baalaga babattanga kinoomu nga temunnategeera the likes of Harriet Kisache, the likes of Paulo Kafeo, the likes of Amani Basudde, Jimmy Katumba, Eri Wamala. Abantu abasinga okujomete bana abantu batte kubanga bali basindika message. Okitegera gwe wewunye lwaki Kyagula bwe yava mu mmwe Katonda ng'amusindisa agenda atuukirize bye yali ayimba lwaki namwe babalumba babakozese mu mulwanyise kubanga baamanya nti n'abayimbi bategeera naye abakozesa ensobi mugenda against munnammwe singa bali baagala singa corporate bagiyisa dda ne basooka bawa ssente nga bulijjo bawe ssente batandika okulwanagana baawulemu ye system eriwo so njala bagamba abayimbi n'abaana ba ghetto Museveni tabaagalanga kubatana kyabaagaza in fact mwamufuukira ekizibu singa si Kyagula Museveni tana kyali yeetaagaza abayimbi singa si Kyagula Museveni tana kyetaaza ghetto in fact abaagala nnyo nga muli mu mbeera eyo kuba yateekawo system bonna baavuwaze baleme kuzulukuka kati mugale ngenda kugamba mwegendereze nnyo Museveni ng'abakozesa ng'obudde tebunnabakyako muntegedde bulungi nnyo so ngenda basa buli omugyali tegeeza munno nti naku z'omwezi 15 mwezi ogw'olubereberye 2026 tugenda kulonda Kyagulanyi Ssentamu mugende mugye obukonge bwammwe awo nfundikiddewo saagala kulwawo katugende ku nsonga endala akakiiko k'ebyokulonda akakulembera Ssemembe Bakama mwetereze tukimanyi bulungi nnyo temukyasoola wala muswaza buswaza ku miviyo gyonna gye mwakola bukyanga mutandika okunominatinga abantu singa mubadde babuvunaanyizibwa nga mugoberera amateeka mwandibadde mwakola dda press conference ne munnyonnyola abantu ku buvuyo abantu bakomplainingako but right now ensi complaininze nobody cares mulyokke ku buli ekigenda mu maaso mu ggwanga almost ntegezeddwako ebifo ebisinga obungi mu Uganda bali mu kutiikinga bululu kati nga ku Britannia zaawe Kawempe ennaggulu bali mu kutiikinga bululu mu bitundu by'Wakiso bali mu kutiikinga bululu mu Barracks Ejjinja Ebombo Mubende Kisoro Fort Portal nga bwe twabibagabye nga bagenda basomesa abantu baabwe bya biometrics bali mu kutiikinga bululu okitegere neffe ekyo si ekikulu kyekiriwa tetubanja we tutaakoze fe okubanja kwaffe kulingenda kuz'omwezi 15 ewagenda okuva okulya n'okukomba essowaani mujja tutegeera nti ensi yakowakowa dda ate nnyongera obbajjukiza Ssemembe Bakama ne bannammwe nti tubagumiikiriza ekiseera ekimala eggwanga terigenda kufugibwa ku mudumo gwa mmundu lubeerera ensi eneekulaakulana etambulira ku mateeka si ku mudumo gwa mmundu olaba n'ente bw'ogiremeza ennyo ku muddo ente ekamiza amata ente ekogga n'ennyama ne yeesiba ne bagamba nti baali bagikuba nnyo tosobola kufugira ggwanga ku mmundu noga ati ligenda kulaakulana gwe mbulira ensi mmeka ezikulaakulanye nga bannansi bafugira ku mudumu gwa mmundu kubanga endowooza y'abannamagye yanjawulo nnyo ku development ow'amagye alowooza kirala nnyo n'ekonomi erowooza kirala nnyo n'amateeka galowooza kirala bwe tuba nga tukyali mu Uganda nga tukyalina Museveni ne banne nga balooleza mu military ku balooleza mu Uganda mu kufugisa mmundu era eggwanga Muganda wange sirowooza lirina okusituka ligenda okuva terijja okujja nga bannayuganda tusituse kubanga obuyinza buli mu bantu butya waliwo akatabo kamu kakugamba bati kakugamba the power of the people is stronger than the people in power. Akatabo kugati amaanyi g'abantu g'amaanyi nnyo n'okusinga abantu abali mu buyinza. Nkiddamu omuwandiisi yawandiika akatabo koye kati the power of people is stronger than the people in power. Amaanyi go Munnayuganda g'amaanyi okusinga emmundu wa poliisi gy'akutte oba w'amagye gy'akutte.
amaanyi go gasinga Museveni y'ensonga lwaki ajja kusaba akalulu. Yandibadde da kusaba akalulu kubanga ayina emmundu. Yandibadde akozesa mmundu. Lwaki ajja kusaba akalulu ng'ayina emmundu. Kubanga the power of the people is stronger than the people in power. Kitegere bulungi nnyo. Amaanyi go gasinga abantu abali mu buyinza amaanyi obuyinza. Yensonga lwaki Museveni ayina emmundu empya n'enkadde naye atajja n'akusaba akalulu kubanga gwe maanyi. Muganda nge saagala bakutiise. Mbusima bw'omala okulonda ddeko oddayo waka nga teeteeka lisoma nti sigalawo meters 2. Ani yali wandiika? Museveni kennyini yali wandiika wa NRM. N'agamba nti olumala okulonda muntu simirira mita 2. Lwaki yali wandiika ate alirinnyira mu terikola? Kitegeeza nti bano abasajja batuuka ekiseera ne beerabira nti ebintu baawandiika bigenda bakwata. Kati mugali njala kutegeeza amaanyi gali mu bantu tegali mu mmundu. Senge mundu yeronda. Okitegedde bulungi. Ate ffe bwe tusituka mu bungi abo baboyi tebaliiwo nkiddamu. When we raise in big numbers, those guns are useless. Ebe yagamba simanye mundu emundu emwina masasi 13. That is total nonsense. The will of the people is their power. Kati mwenna musituke buli yanyigirizibwa abaana bato abantu abakulu yessaawa nga 15 bw'olonda todda waka. Lwaki bakubutadda waka? Kuno okulonda kwa njawulo okusinga okulonda kuno okubaddewo. Olaba twayita mu kwa COVID naye ate kuno watali COVID. Lwaki bakugamba okudda okuba bakimanyi nti bagenda kubba tebalina kirala kyonna. Muganda njala kutegeeza nti bano ekibatugamba tuddeeka baagala kutubba. Kati gwe okubeerawo okuba balemesa batugamba twababogolo milioni 2 katubagamba n'aba ena bebere ku polling station bakuuma obululu bwabwe. Njala kubuuza ano Museveni mukulu Nyando Yosoferi ani agenda okuuma akaluluko wagamba twakubba milioni 2. Mbadde ngamba kyandibadde kirungi nnyo aba ena bebeera ku polling station ne bakuuma akaluluko naffe ne tubeera buli muno akuuma akaluluke ne tulaba ensisira bazenkanya ebyoyo. Lwaki otugoba ku polling station? Nga goina ba RDC, ba RCC, oina amaje, oina ba chifesi, oina ba ghetto structures, abagenda okujja ba BDR forms. Ne weegulya ne biometric voting scan system. Ngoredo zimazozi oziteeka mu data nga afevalinga gwe. Bobo ina biometric voting scan systems ze wateekawo, oina ba RDC, oina ba RCC, oina ba amaje, oina ba police, oina ba chifesi. Kiki ekigana omuntu wabujja okuuma akaluke? Kuba kakesikako gwe owaina gwe nda kalukodde waka no problem ono potagenda kuva agenda kakuba abateka mwaga wandi kagali kiria tewali kyanjawulo kigenda kyukawo ekyenjawulo kiri tukera kulonda buli mukuma akaluluko naale munammwe mukirizibwa okujja okuma akaluluka mmwe okuwola muga nti bababbi tetwagala kubuzaabuza bantu so kinjala kubira banda Uganda mukere ku macha mulonde mu bungi bwe mala okulonda temuvaawo mukitegedde bulungi. So tebaye muntu yenna addamu okutiisatiisa mwe simanyi for photo no oyina obuyinza ku lunaku olwo era temudda waka. Mukitegedde bulungi nnyo. Kati bwe mmala okuwulira ekyo bino byebali mu kalulu ka 1986 biwulire bulungi nnyo bye batayagala ate kubalaga na kubategeeza wulira era nga biri kati ne mu 1986 bye byali byatola Museveni mu nsiko. UPC has got 145. UPC official commander Mbutano. DP has got 4,000. Joy of the Buganda, the tribe that lives in and around Kampala, filled almost every street in the capital as news of their party's victory here spread. DP, they chanted, the initial stand for the Democratic Party of Paul Semagerere. They stand just as well for a long and bitter fight against the men, Milton Obote, then Idi Amin, finally the 6 members of the military commission who have run Uganda for any length of time since independence in 1962.
No one expected the party of these people to win this election. They say they have. And now both party and supporters are locked in a struggle for power with two of their old enemies, Dr. Obote and the Military Commission. The votes have been counted with painstaking precision in the back rooms of polling stations up and down the country. Many results had been announced when the Military Commission stepped in, suspending all results, even arresting the returning officer in Kampala who had issued his. During the night, Paul Mwanga, chairman of the Military Commission, and Obote made endless calls around the country to check the results for themselves. Mwanga was not mincing his words. He said he would vet every result in every constituency himself. In effect, that the Military Commission would decide. They're old friends, Mwanga and Obote, and they shared elation when they came to their verdict. That verdict was a narrow victory for Obote. Everyone joined in, although the army commander, David Ojok, looked subdued. He fears trouble ahead. There's no champagne in Kampala, so it had to be sparkling wine. How could Obote possibly bring the country together now after an election like this? We have a very positive policy on the matters of healing the wounds of Uganda. Alright, aponja kawaterera ku mukutu. Mu kinana akalwa kaaliyo. Akaali kakulembera mukulu Paul Mwanga ne Military Commission. Kati nabaga Museveni asoma mu kitabo kya Obote. Goza lwaki watuse mu nnaku ze zisembayo ate amagye gatikinze over. Kubanga tebakulimba ntisebe bakama yali mu kalwa ku yakategese no. Amagye gegategese akalwa kano. Sebe bakama mutade butakikumaza. Yensonga lwaki ne mutabani we CDF yagavayo mbumbu omala okulonda dewaka amagye gatekinge over. Yensonga lwaki ne mu campaign amagye atera gatekinze over okulemesa president waffe okutambula n'okumutulugunya. Kubanga bali mu kitabo ky'Obote ekya Military Commission. Tuvula tuvuga nti ebyafaayo byeddiringana, history repeats itself. Tuli mu kintu kyennyini ekya 1998. Era yensonga lwaki Salimu Sale ennakaseke buli muntu ali ayagala muwa ssente aveemu kubanga wa magye ng'akolagana n'akakiiko by'okulonda. Yensonga lwaki Muhoozi atadde SFC mu buli koona nga baagala okukozesa amagye gano okutekinga over. Weewuunye constitution ekugamba nti amagye tegakkirizibwa getting involved mu by'okulonda by'abantu ba bulijjo. Amagye gaavaawa. Kubanga Museveni kennyini muyeekera takyukanko kuva butafukanko civilian. Salimu Sale wadde yeebuzabuza mu retired general, si retired general, is still active. Era n'amaka gaalimu eggulu kabeere wano egundi na munkekeera. Gonna geetooloddwa amagye asula mu barracks kubanga alina ekiwayi kye ekyamagye kyaduumiranga ye. In fact, alina ne budget eye mu budget ya Uganda. Mwakolera emigimu gye gy'okubba essente ziteteganye zikolamu ebintu byonna. So tudiringa n'ekintu kyennyini ekyalo mu 1998 ekya Military Commission. Era deep samogere yawamula akalulu. Military Commission eri ekulibwa Paul Mwanga n'abala baatuula ne balangirira Obote. Sino kino bwe kitubo kiri. So tekyawukanako. So tugenda kulwanisa tutya ekintu kino. 1. Tulwanisa gavumenti emaze emyaka 4 buyinza. Tulwanisa abatali bannansi. Tumai constitution tuwa buyinza okusigala ku polling station yesawa tugende mu bungi bana Uganda. Temuyina nsiko gye mugenda gendamu ensiko yammwe yanga 15 January. Mutambule n'abaana, mutambule n'abakadde, abalwadde, abalema, mugende ku polling station. Ebisigadde obuyinza buli mu bantu. Ezemundu temuli bwe mba musaze okusituka. Nkiddamu ezemundu temuli bwe mba musaze okusituka. Kubanga n'abakuba bannansi balina abaana baabwe, balina bakazi baabwe, ate ffenna tubamanyi, nabo batumanyi. So saagala muti nti simebi togeza n'ogamba togenda kulonda, genda olonde. Okutiisa kugenda kubeera tebakutiisa genda olonde. Kubanga obuyinza bwo buli mu ngalo zo ku nnaku z'omwezi 15. N'olw'ensonga eyo ngenda basaba n'obwombe fumwe n'Abannayuganda mugende mulonde. Wabula nga nfundikira kagwa ensonyi Nyando Yosoferi mu nnaku zino enkulu asobola okwekoleramu ekyajabu. Bw'oba toli mu bwangu tewandigenze mbivulu. Bw'oba toli mu bwangu tewandigenze mbivulu. Mwandyewaze ebifo ebikuŋŋanyizibwa abantu abangi. Nkiddamu bw'oba toli mu bwangu tewandigenze mbivulu ebikuŋŋaanibwamu abantu abangi. Nyando Yosoferi mutujju, muyeekera, asobola okukola ekintu kyonna. Ku radio najja n'ayogera kirala naye nga teba planize kirala.
mujjukira bomu zibadde zivuganga mu Kampala nga bomu agamba ADF byagenda okuvayo ng'ekitongole kya Chief of Military Intelligence kyekibadde kitega bomu okutta bannayuganda ab'obwereere tebavangayo kuwa lipooti famire z'abo abantu abattibwa mu bomu nti kino kyali bwe kiti wabula bakwata eryakulya CMI James Birungi bamusiba bibali batega bomu so ngenda kugamba oba tuli mu muganda wange please togenda muki togenda bivulu byewale ate mwewale nnyo okulaga ensi nti eyina emirembe nga terina mirembe ng'omunnayuganda ali eyo oyinza okuba nga gw'ofuna ssente mu ngeri yo nga tewali amanyi wabula ssente ezo zikolemu ebintu ebikuzimba kubanga enkya wooli enkya ogenda kaddiwa emboozi bw'ona ogimya nti twakyakala nnyo nga tolinawo kintu kizimba kikwongerako mu bukadde bwo kiba tekijja kulaga buli lwogenda n'osasula n'onywa omwenge mu bbaala n'olikodinga n'oteeka ku social media oba promotinga information ya Museveni y'okulaga nti Uganda bali bulungi mwe bamu abatono nnyo nga tennamba esinga obungi abantu bali bubi kati ngenda kugamba muganda wange ensi we mugirabira siweeri oyinza okuwenda wojja akasente tetumanyiiwo you are lucky enough but mikwano gye gisinga obungi bw'osomona bali mu mbeera mbi kyekibatadde mu mbeera embi y'enfuga embi bakola nga basinga baganda bali mu makomera kyekibatadde makomera Museveni abantu bali mu kuttibwa tumanyi lwaki battibwa kuba gwe okyalirako todda kutuusibwako buzibu wadde ba YouTubers abamu abagenze wasali musale nga bamye ssente bagamba bannange omusajja sali musale mubi tebatwagala nga bwe baali bakwagaddeko dde kamula kubaka video kano kalina nyinza okuba sikalina bannange omusajja sali musala basajja tebatwagala nga bwe baali bakwagaddeko ddi tebakwagala kubanga bayina ekigendera kyabwe kyakutwala ggwanga abayebeyambisa basobola kubategerekera mu angemu mwe mulina obbatuusa balaga bw'ogaana okusaba eryato bweligaana okusabaza tosobola kunkana odda ku bizinga kati gwe munnayuganda gwe lyato ate gwe asabaza agenda otwala eggwanga lyo kikyeweesiga muve mu programu za Museveni mukole bigatta ku nsi tulwanire eggwanga lyaffe tutunune tulinayo nsi ndala gwoza kibalwanisa bendera ya Uganda bandibadde so happy nti sente ze baspending ekiwankwanza okuwoza okunaaza abantu obwongo Kyagulanyi yakikoledde mu myezi 2 abantu ne bamanya bendera y'eggwanga ne bajagala ne bagisitula ekitabaddeewo wosooka kweze lwaki balwanyisa nnyo bendera y'obutatambula kubanga bakimanyi nti kyebadde bazimbidde eggwanga ekyamaagi ngoba ekyokupation kigenda kufuna sente baaka tebagirwanyisa mbu mugikozesa bubi no kiri ekyamaagi ekyokupation kijja kuba kizibu nnyo nga the world has witnessed that Ugandans are the first time they have loved their country and they have raised their flag kijja kubeera kizibu nnyo kuraisinga flaga yaabwe y'e Rwanda oba flag endala gye balina proposal okukyusa kijja bafuukira kizibu yensonga kiba kirinnyako weewuunye buli ajogerera obubi abasinga obungi si bannayuganda banyarwanda mwambali temunategeera lwaki bagirwanyisa bagirwanyisa olw'ensonga ekigambo maaja oba maajingi badde bakitaddewo bulungi nnyo nga nobody cares about the national flag wabula nga bapromotinga olunyarwanda bapromotinga abanyarwanda nga kigenda tuuka ng'eggwanga bamaze odditwala nga tosobolaga nti yali bendera ya Uganda nga yavaawo tubirabyeko genda ononyeze ebyafaayo bya Egypt abaaliyo abaddugavu baalaga luddawa lwaki eriyo abawalabu n'amawanga amalala bwe batyo bazibakikola babaletera programu zibanyiga mpolampola ne musaanawo ate tewali kintu kisuula abantu ddala mu nsi nga kubateeka mu mbeera ya bwavu oggwamu essuubi n'ofuna stress ensi n'ogivaako n'onywa enjaga n'onywa omwenge bali bo abali ku mission bakanya kunyigiriza buli kyokola nga bakunyigiriza kitegeeza nti ogenda kuvaako wejjewo obe nga tokyalina mugaso bo nga bo bali bulungi kubanga ye programu yabwe togimanyi bakutwalako ensi gwokimanyi Museveni asanyuka nnyo buli muntu wofuna visa n'ofuluma eggwanga kimusanyusa oba document buli muntu afuna passport n'afuna visa n'agenda ebweru Museveni kimusanyusa nnyo oba tokimanyi naye naffe abajjeebula ate tujjayo tubadde twagala no twava e Uganda ng'ebintu tebigatta nga waliwo olutalo wakati w'ebyenfuna n'ensaasaanya lutya ng'ensaasaanya yeefuuse ennene ku nnyingi zaayo nga tebasobola kukwatagana bagenda kwekuba
ofuna mitwalo 3 ospendinga kakadde ng'obulamu tebusobola kubalansinga kuba economics kasitobanga spending much than what you earn, you become a thief because you have to explain where have you got the money to balance your expenditure when your income is low or small. Kitegeeza oba mubbi katwagenda okulaba nga ensaasaanya egejja ng'ennyingi za ntono nga tunaba ogenda kibalansinga n'olumu essente nga tezijja landiro ntandika omwekweka ng'omwana wo alwala ate ogenda kwewula ku kiriniki n'omulanda n'ogakati alengera kudde bagamba ki nga ssente ziri sinna zisasula gy'owoza amatooke ng'omukazi agenda kutuna kyamu yatto tebasasula sigenda kuwa kudduka nga bakubanja ssente nga tuna kyakkola okitegeera school fees ne zituuka headmaster n'akufuukira ekizibu message after message omwana oba oliawo ng'akomyewo oba olio n'omulala n'akomawo ne tugamba noka tutandule ku bigere tuge tunoonye ku kigula bagala eddiba ebweru so siga twali twagala ne gye twajja naye bakola kuwulira bubi kubanga nabo obulamu bwe buyimiridde okukola bw'oba tokola tosobola kulya naye ng'ate Uganda mu bulamu waffe wa bulijjo nti omuntu nawufunanga ebizibu mukwano gwe asobola okulabirira niwafunanga ebizibu muganda asobola okulabirira osobola okugenda ku nyumba y'ekijja n'obeerawo ekitasasooka amataka bagatutte ate oba toyina ttaka ye kapita asookerwako ne bw'ofuna miliyoni 10 oba ke kawumbi nga tolina ttaka kitegeeza bizinesi toya ogenda giteeka gwe mugaso gw'ettaka kyovula nti buli afuna sente mu Uganda lwaki lyagula 10,500 lwaki lyagula eka n'amakampuni bagateeka ku ttaka olw'ensonga nti ettaka ye kapita asookerwako kati goba kujjako kapita asookerwako wozika omuntu wo olina okuzimba ennyumba yo olina otandikira bizinesi yo kikyogenda osigaza kubanga soon it's coming in reality. Museveni agenda bajja ku bwannannyini ku ttaka bubenga gavumenti yerina lwaki erina kubanga bali mu gavumenti they are not willing to give out power to other leaders kuba kimanyi nti bajja babuuza mwajja w'ettaka kubanga ye mission egyo mmadde munategeera tebaagala kuta buyinza kuba kimanyi nti obuyinza bukwatibwa mu Uganda bagenda babuuza bino byonna bibugaga mwabijjawa okitegeera wa polisi bwe yavuddeyo kwogera nali yadduka bagenze ku family batiisatiisa maama mbona tugenda kutta kitaawo tugenda kutta nnyoko muvuddeyo kwogera njira kubuulira bw'obanga wasoma era n'okula n'otegeera omuntu bw'avaayo kwogera ku nsobi tomutwala bubi yasobodde okwogera eriyo obukadde n'obukadde bw'abantu butasobola kwogera nga buyita mu mbeera y'emu lwaki gwanyigiriza toyagala bakwogereko nti onyigiriza lwaki gwonyigiriza oyagala asigale ng'asirise kyembuuza lwaki gwanyigiriza oyagala gwonyigiriza aleme kwogera nti onzita era bw'ayogera afuuka mulabe gy'oli naye ng'ate gwe mulabe gy'abadde kuba gw'obadde omunyigiriza omutadde magetisi ku mutwe toyagala akuba endulu nti onzita era bw'agamba nti onzita ng'otandika okugamba nkutta ntya abantu bangi bali mu buwambe n'eggwanga liri mu buwambe ne temukimanyi babatedde ebizezengere ku social media biriyoko binyumya mboozi za kisiru kuwemula kutinkula ntalo kola mbaga afuta mbaga kwanjula afuta kwanjula n'ombuuza kyoyanjula kiki nga tasobola kikunnyonnyola n'abantu bondooza nti bategeera ayambadde suuti ayambadde boodi mbagenze ku mbaga embaga muzimanyi mumanya nateekamu ssente kwene embeera eri mu Uganda nakyasobola okukola embaga eweza obukadde 10 nga toli mubbi batokola mu gavumenti nga n'abaana ttaamu ino omwaka kugenda kuggwako eri abazadde batannafuna lipoota z'abaana eri abaana bagenda okudopinga from primary 7 eri bagenda okudopinga from senior 4 eri abatagenda kutula eri abatatudde senior 6 n'omwaka ogunya tebagenda kusoma kubanga ekonomi embi eri abasuubuzi abafiiriddwe maali zaabwe sente zaabwe banka zitutte ebintu kubanga ekonomi embi Museveni kyabaagaliza kati ngenda baga buli muntu yenna yayina ekizibu mu Uganda bwe budde ogenda osolovinga ekizibu kyo ngenda kuza omwezi 15 muganda wange ye judgment day 15 ye judgment tetogeza ne webaka nkusaba kaloko ku Robert Kyagulanyi Ssentamu era ku lwakatonda n'ensi yange ngera basebulanga mbagaliza omwaka omupya 2026
gobererwa ssanyu gwa mirembe nga bateekateeka okuyingira mu Uganda empya n'okununula eggwanga lyaffe okuva mu mikono gy'abaseddekezi abajja okulitabaala. Mukama 13 mpeera mweraba mbaagala nnyo.